osobola okukyusa omulimu nova ku mulimu gw'obadde okola n'ogenda ku mulimu omulala ogw'ekirooto kyo. Baganda bange bangi bambuuzizza nnyo ekibuuzo, Adita, nsobola okuva ku mulimu guno gwendi mukolako ne ngenda ku mulimu omulala inga sivudde mu ggwanga? Nkaddamu, inga sivudde mu ggwanga. Njagala okubategeeza olunaku olwaleero ekyo kisobokera ddala. Eri mmwe mwenna abakolera mu Saudi Arabia, ekibuuzo kino kye nnina kyabo bokka abakolera mu Saudi Arabia era nga bengenda okuddamu kubanga benneekakasa bokka nti kino kisoboka, wabula ensi endala ezeetoolodde ezituddiridde ze tukola nazo ebyeyo sibimanyi bulungi, njasooka binoonyerezaako naye nga ku Saudi Arabia mbinoonyerezaako era nga kino kyetufunye. Yenze Sheila Adita, mwebali nnyo kubanga mutwegattako, mwena abatufollowinga abasubscribinga ku YouTube channel yaffe, mukola ekintu kirungi nnyo, mutwegattireko ddala. Twagala basubscribers bangi nnyo olw'ensonga twagala kubaako community eyaffe gye tukola ng'ey'abankuba kyeyo, nammwe teekako nammwe abanoonya emirimu. Mutufollowinge ku Facebook tukozesa Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page, teekako ne Sheila Adita 1. Ayagala okunkubirako ng'oyagala kwogera nange ku video call, kwendi nnyo ku Instagram jangu following onkubire nsobole okuba nga nkukwata twogere maaso ku maaso. Abaagala okukyusa emirimu nga mukolera mu ggwanga erya Saudi Arabia, ng'oyagala kuva ku mulimu guno eno ogende ku mulimu omulala naye nga tomanyi wa kukikola, oli awo ebintu bikusumbuwa, oli traumatized, olina stress, ofuuse depressed olw'ensonga oyagala okyusa omulimu gw'oliko ogende ku mulimu omulala naye nga tomanyi bw'otandika, tomanyi ogenda kikola otya. Muganda wange teweetawaanya, ebyo byonna ebikusumbuwa tugenda kubanga tubikugjako olunaku olwaleero nga tweyambisa ansa zino ze tuzze nazo olunaku olwaleero. Era we nkusabira nti naawe akatambi kano bw'oba omaze okukawuliriza kaweeko munno omulala kajja kumuyambako, kagenda yamba abantu bangi nnyo. Ate era mu komentinge tumanye endowooza zammwe ku butambi nga buno, ate era munnange mubeere nga mutwekuumirako. Kisobokera ddala egwe okukyusa omulimu bw'oba ng'okyetaaze naye ogenda kukola oti, ogenda kukola bw'oti. Ekisookera ddala yogerako ne mukama wo gw'obadde okolera oba gw'oli mu kukolera olunaku olwaleero, omutegeeza omugambe boosi, nina omulimu gwe nfunye, mbadde nsaba onsayiningireko transfer ngende mbeere nga enkolera ewa mukama wange. Mukama wo anaabeera wakisa era nga ayagaliza nga muntu mulungi, ajja kukola ekyo ky'omusabye, ajja kubeera nga asayininga ogende obeere nga okolera mukama wo oyo omupya gw'ofunye oba ogende ku mulimu gw'omupya gw'ofunye. Wabula bwe kiba kigaanye, kubanga si buli omuntu asobola okukikola, bakama baffe abasinga tebaagaliza, babala obudde bwe bakutaddemu ne babala byonna bye bakuyigiriza, ne babala ssente zaabwe ze babadde nga bakuteekamu ku ndya, ku nsula, ku nnyambala, ku kujjanjabwa n'ebintu ebirala, ayinza obutakikolera. Naye waba akikoledde ng'oli lake enough, munnange ojja kubanga ogenda otandika okukolera ebyo gy'okoledde. Naye we kiba kigaanye toggwamu maanyi, gwe linda osooke okole contract yo eggweko, okomewo ewaka mu ggwanga lyo erya Uganda, okole process ekutwala ku mulimu ogwo gw'ofunye. Process eyo ojja kubanga weetaagisa ebintu bitono nnyo ebikusobozesa okugenda okukola. Era bwe kiba kigaanye osobola otutuukirira n'otubuuza ne tukuwabula ne tukuyambako batya bwe tusobola okukikolera. Naye ate mukama we era bw'abakkiriza ng'asobola okukikolera era tutuukirire tukuyambeko ofuna visa eyo, kubanga ebiseera ebisinga si kyangu kufuna visa, omuntu atali munansi kufuna visa ng'asinzirira mu lino eggwanga lya Uganda. Weetaaga abantu bannayuganda abalina obukugu mukola ekintu ekyo tubeere nga tukuyambako. So mu ekyo igwe tutuukirire otuwandiikire tusobole okuba nga tukuyamba okukolera ku paperwork, okufunira visa, teekawo n'okukola ku ntambula zo zonna. Kansuubire nti akatambi kaneeno kagenda kuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bw'ogwo muganda wange ali eyo eyeetaaza okukyusa obulamu. Era mu ekyo nkusaba nti bw'oba omaze okukawuliriza kaweeko munno omulala, musigale nga mutwekuumirako ku mitimbagano gyaffe gyonna, okuli Facebook, okuli TikTok, okuli Instagram, okuli YouTube. Tujja kubanga tubaterayo ebyo bye musinga okwagala. Embagala nnyo, Mukama bankuumire.